omukolo manange wabadde munyuvu nnyo ate nga jjukira nti nkya nkuweereza buli kimu neno kikuweereza buli kimu mu kitundu kyakyo oba okitegedde mukwano naye nga bizinensi yaffe tukyagiriko nnyo ate nga nabaleeteddeyo akapya gwe wenna ng'oyagala okugula ettaka oyagala okugula poloti oyagala kugula nnyumba ewedde oyagala mmotoka oba pikipiki beera nga munnange ate onkonako bukoonyi mbere nga te mbikutuusaako poloti nnungi nnyo nsava ddala naddala nga gwe oyagala okugula ku luguudo lwa Masaka Road nkumenyeremuko ku bitundu ebimu oba Kyengera Buddo Nabbingo Namagoma Maya Nsangi Mpigi Katereke ebitundu ebyo byonna gwe kyoyagalamu kyongamba nti Shefa nambuza ku poloti eri mu kitundu wekiti oba njagala poloti enkana 40 west ne weziti naye nina ssente weziti tetujja kulemererwa mukwano jangu tube nga tuteesa ate munange gwazimba nenkujjukiza munange okubeera nga ompagira ku bintu by'enzigi n'amadirisa obutanda ebintu ebikwatagana ne holding byonna mukwano mbeera mbiina ate munaye ku bbeeyi layisi siseera bintu byange ngezesa nti ojja kubeera nga ate wejjusa gweno omuzadde kolera omwana wo success gulira omwana wo success katulinawo success ez'ebikopo t-shirt obutambaala yogera ekindeke kigwe mpereza ekifaananyi ky'omwana wo ngambe njagala kikopo oba t-shirt kuba oteeka ate munange bijja kuba nga bikutuukako obulungi nnyo nnyini ddala just ompereza obuweereza location wembikutera nkola delivery mukwano wembikutera ate buli kimu tusobola okuba nga tukitambuza bulungi abaana baabano bagenda batiikira abatopo bagenda ku graduations zaabwe beera nga munange omuweekinga okuva mu topo okugenda mu P1 nga yeeraba ku kikopo nga yeeraba ku lugoye lwayambadde ng'aliko ye omanyi wekiweesa nnyo omanyi wekyongera amaanyi omwana okubeera nga ate asoma bulungi nnyo naye nga mubeere nga mumpagira bizinensi nina nnyingi ddala so kyoyagaddeko kyowulidde kyosiimye koonaako obukoonyi buli kimu tujja kuba nga ate tukimala gwayagala ettaka poloti mayumba pikipiki ofiisi zaffe zisangibwa kitemu mu tawuni Masaka Road